nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'engero essula ya 21 n'olunyiriri lwa 20 nti mu nnyumba ey'omutuukirivu mulimu obugagga obw'omuwendo omungi n'amafuta naye omusirusiru abumira. Wano abakkiriza ku kkanisa ya Full Gospel Makerere babuuliddwa ku nsonga eno naddala bwe gutuuka ku nsimbi zaabwe. Doesn't matter what age you are, God can and will use you. Nga tannaba kubuulira omusumba John Brown awadde mutabani wa akakisa okugabanako n'ekkanisa ku ssanyu ng'ono alambuludde ku ngeri gye bayinza okulifuna mu Katonda. The first is through rejoicing in the Lord. Is through a relationship with God. The closer we grow to God in relationship, the closer we'll grow to his character. Ono agamba n'endowooza zaffe za nkizo nnyo okutuusa essanyu. Through our thoughts. If we think on praiseworthy and admirable things, we will find joy. And we can have joy throughout any circumstance. And even if you're going through difficult circumstances today, I believe God can fill you with his joy. Omusumba John Brown yabuulidde olunaku olweggulo agamba enteekateeka ya Katonda tekoma kukwatula bulokozi kwokka wabula okuzzaawo obulamu nga Mukama bwe yabwagala mu ntandikwa. God's restoration is bigger than just our salvation. He wants to bring life into order to the way he created it. It's part of his mission is to restore your finances to the way the kingdom is supposed to. Akubiriza abakkiriza nti Katonda abasuubira okusiga obulamu bwabwe n'ensimbi zaabwe nga buli omu bw'amuwadde. I want you to know today that God is calling you to invest your life and your money wisely. Now what we see here is that God gave different people different portions of money. Why did he say that? He wanted us to know that it doesn't matter how much he's given us. What matters is, are we faithful with what he has given us? Bano bajjukiziddwa nti buli kintu kye balina kya Mukama era basaanye okukissaamu ekitiibwa. See, you're not the owner of your money. You're just the steward. Everything that you have, God has given you. And you need to treat it with honor and respect because it's his. Musumba agamba okulaakulana kwaffe kwesigamye nnyo ku bwesigwa okusinga okukkiriza. But I want you to know something. The measure of your prosperity will not depend on your faith. It will depend on your faithfulness. Ono era agamba obwesigwa tebwesigama ku miwendo gy'ebintu wabula engeri gye tukwatamu bye tulina. If you spend more money than you make, you are not being faithful. Bw'ati abasibiridde entanda ku ngeri y'okubeera abeesigwa n'ebyo Mukama by'abawadde. If we're not faithful with the 10,000 that we have, we will never be faithful with the millions that he gives us. We need to be faithful with what little he gives us.